postinga ngo otudde mu Nyonyi, postinga ngo ofuluma. Wow, finally Diana Nabatanzi pressure ze Kampala agambye nedda abonye wow agenzewa ngenda kubikubulira mu video eno era kiki ekimusinzo kubanga kimutwala byonna ambikuletede nengo osobola okumulaba ebedda team Diana Nabatanzi tekawo emitima era tugambe nti safe jane ebyaddala binyo ebadde byetola akubigambo ngenda mukwa awo ngayogera kwene ensonga eya mistali dala lwaki abanamawuli bamuguddeko nga tanaba kubanga obolyawo alinya Enyonyi nenga batogera ebyaddala tumwagaliza mirembe na birungi biyerere bampita hanzi nkati nkusaba likinga nkunyumize embozi Diana Nabatanzi postinga ngo otudde mu Nyonyi, postinga ngo ofuluma, postinga ngerandinga mwana nge postinga nebire bikube ebifaananyi bipostinze woyise wanjawulo bando siwe bayita mu Nimbazi crowds oyise mu Kimulosi muyigo okuteka ye ebintu byamwe baana bange kyekitukikako gwamanyi woyise akapulotiko gwamanyi woyise okukafuna katekeyo bakirage abaali bakoma bakikaka senti Katonda gyali abantu babaloze abantu babasiranyiza kati gwe bosirikireyo Katonda akwadde ebirungi n'osirika nabyo balowooza bawangula tekayo nga bapima ettaka tekayo ngoyiwa matiriyo tekayo ng'omusingi bagusima tekayo ng'oyingidde bwogenda okugula dining table nange kanti balina omukisa guno okutumirako abantu nga relationship status yange ebasumbuwa in terms of single, in terms of complicated, in terms of married, not married. No. Owana mwembira banganze bwembira bana ebinyumira. Nze nali simanyi nti ndi national treasure. Nti obeera kawo n'osumbuwa eggwanga. Abantu ne babeerawo nga kibasobola okwogerako about Nabatanzi. Relationship status. Obulamu buno bunyumira nekibatawaanya ne bagakola amawulire ne bagasangulawo ne bagazaawo ne bagakyusa ona mwembira banganze wembiraba bampita hanzi kakati Diana Nabatanzi olugambo lwavayo ngenda kubanga ndukunyumiza olw'ensonga lukonfaminga ate kino nakikugambako mu video eyasooka ensonga zino nnaku 2 emabega abamu ne mugamba nti kiki wabula njagala asooke omulira mu comment section kati wabaddewo pressure okusinzira kuba nfanfeebe ebadde egenda maaso wano mu bitundu bya Uganda era nga kigambibwa Diana Nabatanzi oyo gwe mulaba ebigambo ebadde byogerwa mistali biki byonna byadde birina okuba nga bisavu wabula nakugamba nti balina okugendako ebweru era balina okugenda ebweru basobole okubanga obolya bafuna ka holiday era ako kaali mu plan wabula ekikolwa kya mistali okuteekayo omukyala honorable wali okomitimbagano wamagwe Diana Nabatanzi kyamukuba enkikwe era teyaddamu kukola oluvannyuma lw'ebyo byonna kati imbu Diana Nabatanzi yabadde ateekwa okuba nti oboolyawo ayitamu asokubanga akola ki agenda awumuze ebirowoozo ekirowoozo kye ndaba nti kyabadde kirungi nnyo kati waliwo ebipya ate ebizuse wabula nkusaba bali ayogera ku nsonga zino ne mistali azenga azeegaana wabula ng'ate tayogera ki ekituufu kyeki namukuletera nga alaga nti abigenda mu maaso waliwo ekigenda ekiriwo wabula nga takonfaminga ddala kiki ekituufu ekiri mwene ensonga era lumu yalabwako akulive gye buvuddeko ng'agamba nti ono crash we njagala kunyonyola ensonga zino Diana Nabatanzi agenze kuwummula era nga ekisinza okuba nga kimutwala ze pressure ze Kampala era kigambibwa eno agenda kubanga wummuza ebirowoozo wadde nga olugendo mbu balina kulugendamu babiri ye ne mistali imbu era byonna ebitambula wamagwe sigala wano atujja kwongera okukikuwa eddala ekituufu kyeki kati omulala n'agamba nti Diana Nabatanzi ono ye ng'omuntu ayimiridde era agenza ku lulwe. Anyways, that is me. Yenze Diana Nabatanzi obulungi gwe buluma aliwo era atajja vaawo akayimba kali kanyumira nnyo aka Bobi Wine nti naye nze wendi naye sigenda kanyumira kale nkabaweerezaako mwenna abali eyo nga buli kyenkola kibasumbuwa ate kakati njagala officially okubategeeza nti B2C concert ebadde enfudde busy nnyo naye kati engeri gye yawedde tubuzayo weekend eno naye natandise okuddamu receiving ebirabo party tugenda ziddamu travels tugenda ziddamu so it is time
era mubeereko nnyo ku social media zange mbayo ku updates ezo bana essimu bubi bino ebintu byansi byakufa byakuleka era saagala munyiige bwondaba nga mpostinze ekirungi oli ampaddeyo ekimuli eri mama wange ajja mugamba mama jangu olabe we twakoze eki navudde mu apartment twafunye ennyumba we tubeera munnange jangu okola ki olabe enterezeza nawo mama wange ajja ekiro ekyo lwensinapping eyo sinapu gye bagamba mbu nakola ki mama wange azze okulaba wembeera my new home okitegeera mama wange ajja asulawo ekire tubeerawo ekiri tetwasulawo twabeerawoko ne tumuzjaja ne muganda wange nembazaayo ng'alina gy'akeera kiro leeti kati eyo video yali ku sinapu kyati n'ogamba I can't stop thanking God. This is my new home. Mulandi Road ali nowe abiraba amukubira simu amugamba wayi watunze nyumba yange nedda kati anti nzijja kati nze ndi muntu wa snap bwoba manyize siri era bwembanyira ekyo kyange kyona niwe baba moto kuba kingoso kiraba it's Snapchat not anywhere else so it wasn't posted it was my mom coming at my house ne mu posting ni waje wange mu posting ku snap omutekayo ne tata wange even recently abaddeyo but just that ochitegere mama wange azewaka that was our first time to see nangamba ewe walungi bichi hajjala be wembeera and it wasn't bad anyway and initially that was we were in the deal of me buying it was yadde yali tenaba kugwayo it was already home. My home actually it was your home because ochitegere ngabona ogula emotoka nogisasulako emotoka ebukadde 10 n'owayaana eba yiyo botandise togimalayo lumu I see people batandise gula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Undi zi apartment bazigula bazifudde wa bateka nga apartment the other one was that house is very beautiful, it was big the way when nalinji chusiza nga ndi very proud ngenyirira nyonyo landlord asolo okukola ki ojajira babifaananyi okay so mnange kati yo posti cheyune mukwano gwange following ku snap ayina oluganda ku balandi road agamba muganda we owenno werigane banaye wandiddeko sente nti kiki watunze ennyumba notampaayo notantemirayo korigani ate kiki kyokola ki kyona agamba nannyini nyumba muganda we okitegeera so